nze newe munzizaayo eluzira by the way saagala bistop byamwan stop saying stop eba nange Luwi yavaawe watuufu okay ewa Luwi tugenda kuddayo ekifaananyi kyolaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange kifaananyi kya mwana muwala amanyiddwa nga Omega 256 mumanyi bulungi omuyimbi w'eggwanga. In fact, the past 2 days, one of those artists that has been on Ugandans' minds, mubere mubayinda labadde mwana muwala ono amanyiddwa nga Omega 256 ate nga mu ggwanga abadde talimu. Mwana muwala Omega 256 yabadde yafulumamuko nga teyagenda ebunaayira eri ewala ennyo nga yagenda South Sudan wano waffe ku muliraano Juba. But Omega 256 we yatuuse yabadde ne performance yabadde ennungi ennyo. Kati ekyatopinze a performance ya Omega 256 the Queen of the West zabadde ensimbi. Abantu tebakomye kuba nti bajja mu bungi wabula ne ssente bazze nazo mu bungi ne bazifuwa mwana muwala amanyiddwa nga Omega 256. So what she did, yafunye camera person we nayingira hotel we abadde agenda okuba nti asula. That is the crowd. Abamu ku bantu nga we babadde bangi. Sebo Munnayuganda ogendayo ekikaali ne bakigala n'ekikubo kituusa awo amaanyi gabeeramu. So kyeyakoze nkugambe kwe kufuna camera person we nayingira mu hoteri oba hotel we yabadde alina okuba nga asula n'agamba camera person nti jangu nkube. Namukuba ekifaananyi nga ebisente bijjudde ekitenkanika. In fact, afterwards nalabeko mwana muwala ono nga akoze post yawe yabadde yeewaana ne sekwewaana yena nagamba nti it rained money on me in South Sudan. Thank you so much Juba City. I will forever be humbled at Nashways. Ngagamba nti amazima gali nti ensimbi zitonye butonyi nga nkuba South Sudan abantu be Juba mwebale nnyo. Nabagamba nti ebbanga lyonna ndibasiima ne sekusiima yenna. Kati abantu abamanyi ebintu by'ofuluma eggwanga n'okuyingira, singa ofuluma eggwanga n'ogenda okola ssente nnyingi. In fact ebyo tubirabyeko ku baddusi bagenda ne bawangula emitwalo gya $10 emeka. Sebo wano obeera olina okudda n'osasula omusolo. Kati Omega 256 ye ataddeyo mbeera ya kinyumu n'okulaga kale abantu nti ekintu nakikubye n'omusimbi nagukutte. Ekintu kyakutteyo. Kumbe mu bantu ababadde balaba bino n'ekitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga ekya URA kyabadde kiraba. Kati olunaku olwangera kusomesa 2 February mwaka 2026 bakedde kumukoonako ne baripostinga. Bamugamba hey Omega Bebe, what a show you had. Ne bamuterawo hashtag wansi ne bamugamba ffe banno omanyi URA okwata posti yo nga posti eyo erimu essente nnyingi omaze n'okuziraga nti nazikoze. Kati URA enegamba tukuyozaayoza mukwano Kibeibe webale kuba nti wayodde omusimbi Kibeibe Omega. Ne bamugamba naye kati twagala ojjukire nti ffe aba URA Uganda Revenue Authority abasolooza omusolo ffe banno ddala ffe banno. Kati Omega akanze kwewozaako bannayise siri munnammwe ko URA bamu ebyo byekisiru ffe banno ddala. Kati kitegeeza nti Omega olutonya mu ggwanga omusimbi alina nagwo gutonnyesa. Kale yo tuveeyo tugende wa big size Bebe ba wa Zuena nga bw'obalaba mu kifaananyi. Ababiri bano ojja kujjukira nti ensonga za mwana muwala Luwi okubeera nti abadde mu kkomera kibadde si kyakwekweka oba it wasn't a secret nti ensonga bazibadde wakati. Luwi bwe yavuddeeyo awanda busagwa agamba ye ne we bamuzza mu kkomera temulina kye mumugambayo, talina musango gwe yakola era abamusiba.
yabasonyiye. Luwi right yasonyiye abamusiba. Listen to this. Nze I don't bow down for anyone gwe sitakoze kibi, and I can never say sorry to a person I've not done any harm to. Wentegeera nti nina ensobi nga nina we nnumiza omuntu, I'll forever come out and I say sorry. Nkoze kino na kino na kino na kino, bambi sorry. Okay? But if I've not done anything wrong, I would rather die than say sorry to someone I've not hurt. Ekyokubiri kye ngenda okwogera mmale nzireyo kweyo issue. Abantu abansibisa mbasonyiye lilla. Abantu abansibisa mbasonyiye lilla. Nkyogera with nze newe munzizaayo eluzira by the way. Saagala bistop byamwan, stop saying stop. Newe munzizaayo eluzira, nze ndi mukazi musiramu. I believe in whatever Allah chaba kutegekedde wajja kibeerayo. So waba yawandika Luwi later ajja kubeera eluzira myaka 10, myaka 5, myaka 10, obojja kubeerayo. Obojja kubeerayo. Waba yaga Mashallah. Bigambo bya Luwi light. Luwi light mukadde ke kamu newankubadde agambye nti oba mumuzza mukomera mumuzzeeyo. Ate yeekokole komera agamba nti kyeyasanze eri ne bwakirowoozaako bulowooza emmeme musiikuuka. Siyingirangako mu kaduukulu ka poliisi. Guno omwaka gwe nsoso yingira mu kaduukulu ka poliisi n'ensulamu ennaku 2. Kansooke nnangire poliisi y'ekirwa obujama bannaye abantu mwe bubateeka nga mulinga toyi, you guys. Government mugezeeko okukola poliisi y'ekira. Abasirikale mwe bakola susu n'obuduukulu buli mu bucket zimunya abaana bakola omupupu bakola Luwi light ekomera ddyo yaliwulidde mukazi wattu. Wabula Luwi light alabika tagenda kuzikiza. Buli muntu abadde amukoleranga video abadde mwenna abalaba. In fact Luwi light bw'ayogera ennaku zino kati yafunye n'akapapula. Bw'ajja okukola live asooka kuwandiika. I think oba eyo training yagifunye bufunyi bamutraininzeemuko ne bamugamba nti togenda ng'osamaala ojja kugwa mu bizibu. Luwi light obwedda bw'aba ayogera alina w'asoma, takyayogera bwogezi fwa, naye era ebyaffwa bikyalimu olw'ensonga kati mukambwe tasalikako musale awa buli omu ebibye. Buli kinsi nti obadde olina kye wamukoze mukadde kaabaddemu yakomyewo ng'agabula bugabuzi. So kati nkuwadde homework asooka omanyiire okukoppa oyo gwosinga buli kimu. Wona omala okunkoppa n'omalayo osanga onakkakka n'omutima. But you, time wise, I do not have. Oyo nga tumuvuddeko. Waliwo ono ayogera olulimi olusinga okunnyumira. Waliwo oyo ayogera olulimi saagala muwa nnyo importance kawanabi. Ako kakyawunya enkwawa, saagala nnyo kwogera ku buwalawala bunyankwawa obwo. Saagala nnyo kunyumyanyumya ku buwala bunyankwawa. Kagende kanaabe. Ekirala gwe kawala gwe nakuwulidde ogamba twala eri ebimwa. Ejo emimwa ng'egyo gye bayita ebimwa. These are called lips. They are pink and they are beautiful with a beautiful shape. Toddamu kuyita mimwa gyange bimwanga. Mwetunuulire. Do you guys first look at yourself in the mirror? Musooka ne mwetunulako mu mirror nga tonnavuma muntu. Otandise n'okukola ku busente obutandikibwako, but you still look like a house. Actually, my helper looks way better than you do. Omwana gwe anyambako ewange alabika bulungi okusinga ate kati owalampe mukamaawe. Awalampe mukamaawe. Mwali mulabyeko omwana anyambako emirimu wano ewaka ate kati kinyirira. Allah. Goreti obadde basikinike ya wange. Goreti anyiridde nnyo n'okunsinga ennaku zino. Mutya. Goreti anyiridde nnyo ennaku zino. Kati akakawala kagira nkawadde Goreti kamulabireko. Kasobola ku ate ne Goreti tekannatuuka kumutuuka, like tekannatuuka kwenkana. That is Luwi light for you.
twalikako musale mukambwe ate tatembeka. Okay, kali eyo tuveeyo. Ku screen omukulu gwolaba is one of the talents Uganda zerina era zesinga okuba nga yenyumirizaamu. Ngamba mu kisaawe ky'okuyimba ate era mukadde ke kamu ne mu kisaawe ekya fashion. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Elijah Kitaka alina akavidiyo kano ke yatusharingidde ku social media. Elijah Kitaka mumanyi bulungi nnyo. Ekyange kibebi. Guy ono, in fact, ekibuga nga abatembeyi tebannaba kubanga bajjibwa ku nguudo naki. We yasharingidde ka video kano. Ateekako masiki ye. N'ayingira essite nga yeebisse n'ekihuudu. N'ateekako n'ebigaalubindi. Kati omuntu ayinza okuba tasobola kumutegeera bw'aba akoze eki bw'aba nga ayingidde. Guy ono obadde okimanyi nti engoye ze ezo zayambala n'anyuma ennyo akkirira wansi mu dditi. Si musajja agula engoye mbu simanya agenda agula esaati ya mitwalo 5 simanya ateekeko ekipale kya bukadde 2 nedda. Akkirira downtown ne yeepakingira ne yeefunira amasaati ge ga 235 wamu n'ebipale bye bwajja ne baddamu ne babitungatunga ne babikyusa. Kadade kogenda okiraba nga kyamaanyi nnyo ng'ekipale kisalaho busazi muganda wange. But omusajja nga yakkiridde just mu downtown eyo n'alondalonda ebisaatisaati bye n'ebipalepale bye ku bbeeyi rayisi dondolo, then bwajja n'abiteekako value. Kanaye n'ogamba nange njagala kwambala kiro ekipale ng'eky'Elijah Kitaka, nange njagala kiro ekisaati ng'eky'Elijah Kitaka. But yabadde ayongera okubalaga nti obulamu bw'abaserebu osobola okubumanejinga bw'obanga ekintu tokiwanise nnyo n'osigala ng'oli ku Wolan ng'ogusaze. That is Elijah Kitaka for you. That was him downtown. Omulaba ayingirawo kawolawola, omulaba era mu bipale bye nga bw'atera obyambala. Naye nga buli gwayitako bangi tebasobola tegeera nti that is the man Elijah Kitaka. Kati watuuka wali waba agenda okugula wamala buli walengera akasaati akanyumya akapale nga gaye ekipale ekyo kimpa ku mmeka 5 ndio nedobozi dozi aligezamu neta 7 sizikuwa ngenda kuwa 13 bwamala ate nga akuwa ekyetaano ng'omuddizeena akasanvu. Kati waliwo bali banjagala kuba celebrity engoye badde bazirumba eri waggulu uptown. Elijah Kitaka yabalazeeko n'abagamba bire ebintu byangu just mmwe mwagala ebintu okubisussa. You get it? Just oyingirawo nga weebisebise weesabisesabise bwoti n'ogenda paka wakuleese oba buli woolengera ebyakabi bw'alengera ekipale akutama bukutamyawo. Mwana obeeraawo ne mwagala oliving obulamu obususse we bwandikomye. Kale, that is Elijah Kitaka for you straight out at the Swings Avenue. Lwaki sibaleka n'abafiirako bufiizi kambeerekereze mweraba. Good night, goodbye. Kale kabawe basponsors baffe wano neyongereyo. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.